Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo, era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Telev oli ku Glosh TV nga bulijjo nyakusaba muganda wange ogende wansawo subscribing liking atela sharing osobola no commenting okusinziza ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye natera osobola okunyiga ku notification bell nosobola okubanga ofuna notification buli wetuba tutaddeyo video ki empya. Natera nyongera okujjukiza ateekamu ensimbi y'omukulu jjajja wafula okuva e Busia era ng'onaasangibwa Bugigi ku Katosi Road era nga woba ogendayo oviiramu Ntenjeru. Omukulu ono yatuteekamu ensimbi nga ffe aba Glosh TV netusobola okuba nga tukutuusaako mu videos bo obw'enjawulo. Nkugambye nti ye jjajja wafula okuva e Busia era ng'onaasangibwa Bugigi ku Katosi Road era nga woba ogendayo oviiramu Ntenjeru. Jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga. Nja kusaba muganda wange okwate akapeni osobola okuba nga owandiika ebintu bino. Jjajja wafula akola ku nsonga zino. Gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka, olina endwadde ezitategerekeka, byanfuna, nsonga kyeganye mu bulamu, omukulu jjajja wafula aba asobola okuba nga abikwasaganya era nga jjajja wafula ono osobola omufulako kanamba k'essimu kano 0759 33 64 46. Nkuddemu akanamba 0759 33 64 46. Ye mukulu jjajja wafula. Nkugambye nti akola ku nsonga zino wammanga. Gwe wena ng'otawanyizibwa endwadde ezitategerekeka, nsonga z'amaka, byanfuna, kiki ekiganye gwe, jayo bujja kasimuko owandikemu akanamba kano ak'essimu 0759 33 64 46. ojja kubanga omukulu ono asobola okubanga akola ki nga kukolako. Nkugambye nti jjajja wafula okuva e Busia era ng'onaasangibwa Bugigi ku Katosi Road era nga oba ogendayo oviiramu Ntenjeru. Nja kusaba gwe wenna wuliriza ekintu kino n'obwegendereza. Jjajja wafula osasula omaze kulabako oba osasula omaze kuwonako. Gwe otuuka ewa jjajja wafula akukolako, gwe nodda ewaka ebintu ne bitandika okwekolako byokka. Gwe kasita oteera bw'oti ng'olaba buli kimu kiteredde, amaka gateredde, ebyenfuna biteredde, endwadde zivudde gwe ng'omukubirako obukubiza akasimu ng'omugamba jjajja wafula munnange ensonga zaali zindeesaawo, ABCD zaatereera, so n'olwekyo nzija kukola ki kusiima. Jjajja wafula omusiima omaze kulabako oba ng'omaze kuwona. Kyekirungi kyokka omukulu ono kyayina era gwe wenna nyongera okujjukiza nti munoonyeeko kanamba k'essimu kano 0759 33 64 46. Era gwe kennyini ojja tuuka ogambe nti weewaawe aba Glosh TV mwana gw'omuntu omutuuvu asobodde okuba nga akola ku nsonga zange. Nkugambe tobeereyo na kirwadde kyonna oba ng'otawanyizibwa mu nsonga z'amaka oba byanfuna n'oba ng'ate weebuuza dde kiki kyenzizaako. Gwe kyolina okukola noonyaako bunoonya ku jjajja wafula okuva e Busia era ng'onaasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviiramu Ntenjeru. Gwe kasita otuuka e Ntenjeru ng'ojjayo akasimuko ng'oteekamu ennamba eno ng'omukubirako ng'omugamba jjajja wafula ntuuse wano, akanamba konna kaggye ku Glosh TV, ntuuse wano e Ntenjeru, nkoze ekyokutuukako awo wennyininyini w'okola ki w'oli, ajja kuba nga akulagirira osobole okuba nga omutuukako asobole okuba nga akola ku nsonga zo.
Yo,